Kamandi chini. Go. Watapiga risasi moja moja kwa chini ya muri ya kwangu. Risasi moja moja ya kwanza, piga. Piga. Ya tatu, piga. Yes. Sasa wewe kazi gani unafanya kazi gani? Unaangalia watu wanakuwa nini? Bana kitemutana nyo bantu bamwe. Muno muri mwe kisosofa ikizo kuberizo no payment. Okay? Musembele mabega. Musembele mabega. Kwanza bobole breakthrough. Kwa yeye munde ola wetu. Ndio mabega wa mundu. omutukuvu alina okusasira we omulamuzi omulungi w'emirembe n'emirembe etukoza kuyinza okufa n'otuleka okuva mu mukono gwo olw'obulumi bwonna obw'okufa. Bannange mutembeleko emabega. Omubiri gw'omugenzi ennyumba yaabwe nayimu oluyimba olw'ebisatu mu enkaaga mu munaana mu kibya kyenda mu nnya mu kikadde. Oh
Salam ya kwanza madam. Simatu. Up! 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 Right! Aziz! Mama, namba na mwana n'abaana balikoze kino ffenna abaana maama sembera n'abaana awo bakuwe ettaka ne bakuwa bimuli abaana babawe ettaka y'omu bamuwe si bimuli Are we all there? Bayinza okubanga babaganye okutandika ffe tugende maaso kubanga Katonda ayinza byonna agadde olw'ekisa kye ekingi kutwala ewuwe obulamu bw'owooluganda ono omwagalwa Captain retired Luboyera George William Katimbo kyetuva tuteeka omubiri gwe mu ttaka ettaka mu ttaka evvu mu vvu enfuufu mu nfuufu nga tusuubira nga tetubuusabuusa nga tutegeeredde ddala nga tuliraba okuzuukizibwa eri obulamu obutakoma bwa Mukama waffe Yesu Kristo aliwanyisa emibiri gyaffe egitali gya kitiibwa giryoke gifaanane n'omubiri gwe gw'ekitiibwa ng'amaanyi ge amangi agakola bwe gali agali muyinzisa okwejeemululira ebintu byonna ffenna ne tuddamu nawulira eddoboozi eriva mu ggulu kaliŋŋamba nti wandiika nti baweereddwa omukisa abafu abafiira Mukama waffe okutanwa leero weewaawo bwayogera omwoyo balyoke bawummule okutegana kwabwe ayi Mukama otuddiremu ayi Mukama otuddiremu kitaffe ali mu ggulu erinnya litukuzibwe bwakabaka bw'obudde oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuleere emirembe ya leero era kwaffe nga bwe tusonyiwa abatonoona totwala mu kukemebwa naye tokola engube amiina ayi Katonda ayinza byonna
emyoyo gy'abo abafiira wano Mukama waffe gy'oli baba balamu, era emyoyo gy'abo abakkiriza bwe gimala okuva mu mugugu gw'omubiri guno gibeera naawe nga gisanyuka. Tukwebaza nnyo kubanga oyagadde okulokola oluganda ono George Luyamu Luboyera Katimbo mu nnaku ez'omu nsi eno ey'ebibi. Olw'ekisa kyo ekirungi okutuukiriza amangu omuwendo gw'abalonde bo n'okwanguyako obwakabaka bwo, ffe awamu n'abo bonna abafa nga bakkiriza n'amazima erinnya lyo ettukuvu, tulyoke tufune essanyu lyaffe erituukirira eritabulako ery'omu mubiri n'ery'omu mwoyo, mu kitiibwa kyo ekitakoma kitagwawo bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Katonda okusaasira kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo yekwe kuzuukira n'obulamu. Buli akkiriza oyo aliba mulamu newankubadde ng'afudde, na buli mulamu amukkiriza talifa emirembe n'emirembe. Era yatuyigiriza omutume wo omutukuvu Pawulo obutanakuwalira ng'abo abeebakira mu ye ng'abatalina ssuubi. Tukwegere n'obumbeefu ayi kitaffe okutuzuukiza mu ffe okufa kw'ebibi eri obulamu obw'obutuukirivu. Bwe tuliva mu bulamu buno tuwummulire bwe tutyo mu ye nga bwe tusuubira nti owooluganda ono Katimbo ono bwawummudde, era mu kuzuukira kw'abantu bonna ku lunaku olw'enkomerero tulabike ng'abasiimibwa mu maaso go. Tuweebwe omukisa ogwo omwana w'omwagala gw'alibaba bonna ku lunaku luli abamwagala era abamutya, nga bagamba nti mujje abaana kitange be yawa omukisa, tusikire obwakabaka obwabateekerateekera ensi zonna nga tezinnabaawo. Otuwe ebyo tukwegayidde ayi kitaffe okusaasira kwonna kubwa Yesu Kristo omuweereza waffe era omununuzi waffe. Amiina. Ffenna katuyagaliza ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekirimu okw'Omwoyo Omutukuvu era naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe ekitagwawo. Ayi Mukama waffe Yesu Kristo bwe wakaaba ku ntaana ya Laazaalo era yakubagiza bonna abaali bafiiriddwa, tunuulira n'ekisa abazadde, maama, abaana, abooluganda eri ono kaakati munnaffe awummudde Katimbo mu kiseera kino eky'okufiibwako ekirabo kyabwe kino. Obagumye okukubagize okusinga byonna babeere okutegeera nti Katonda yawa era Katonda yajjawo. Ebyo byonna tubisabye ku bubwo omulokozi waffe Yesu Kristo Mukama waffe. Katwanyumize engalo zaffe twesabire omukisa ey'ekisa kya Katonda n'okukuuma kw'abaagalwa mbawaayo. Katonda oyo abooleseza obwenyi bwe, abambaza entiisa y'abalumwa ebigambo eby'omubiri n'eby'omwoyo. Era omukisa gwa Katonda oyo Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu tubeere ku kinoomu nga bwe muli wano, tubeere ku maama, abaana, abazzukulu. Omukisa ogubeere mu ngeri enjawulo kifo kino oluganda ono waawummulidde. Omukisa oguwaniire guteeketeeke gusaanyize guleme tuvaako kaakano emirembe n'emirembe. Parade, Moses! Up! Parade, Moses! Up! Parade, Moses! Salam ya mwisho marehemu! Simama tu!
Gume. Watapiga risasi moja moja kwa jina amri ya kwangu. Risasi moja moja ya kwanza piga. Nywela lima. Mani. Balagawa. Balagawa gambe. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyiriza ennyumba ne balekanga naawe osiimye basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya. Okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50. Chengera Town Council NRM Office, Wakiso District, oba kubagiza nga tuli wamu nako era Nyorwa okw'ekitalo tutuuse okubagiza kwaffe eri ab'ennyumba y'omugenzi Captain Katimbu tusaasidde nnyo abaana n'abazzukulu namwandu wamu n'abatuuze baffe bonna kitalo nnyo nnyini ddala tuweereza amaboko ga shillings 20,000 omugenzi omukama mulamuze kisa ate amuwa ekimuli eky'emirembe agumye n'ab'ennyumba ye bonna olwa NRM Maleyo Sam Mukasa. Byansoma amabugo sinza agayina soma bye bampadde. Obubaka obw'okusaasira Ssaabakristo omusomesa wamu n'abakristo bonna ab'ekisomesa kino mu kunyolwa okungi tutuuse okusaasira eri omukristo munnaffe Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.